mu nsi eno yonna omukulu paapa abadde musaale nnyo mu kutaasa obutonde bw'ensi era nga buli kaseera awanika ku butonde bw'ensi nga akubiriza ensi zonna okubeera abasaale okutaasa obutonde bw'ensi. So omunanga gwa paapa guno tugubeereko nnyo yadde yafudde naye omunanga gwe gusigalewo nga gubona eggwanga lyonna ensi yonna kubanga tutonde obutonde bw'ensi kubanga obutonde bw'ensi bwebubeerako obulamu bwaffe bwonna bwetusibuka. Kati message gyinza okuwa bannaddiini abalala nti bagezeeko okuba ekyokulabirako papa waavudde kubanga balina audience nene ya abantu bano abasabira mu kereziya mu kyaki mu mizikiti bwe beeyambisa abantu abo ne bagenda nga babakubiriza nti at least simba omuti newe guba gumu mu mwezi oba olina kyogasseeko. Ijjo abadde alwanira obutonde bw'ensi alina amasomero wano mu ssaza ly'e Masaka agakoleddwamu omulimu ng'okusimba emiti kasasiro n'ebirala bikwata ku butonde bw'ensi. Wadde Papa Francis yafudde ne tugenda sigala tulwanirira obutonde bw'ensi tugenda simbira ddala emiti gino tusobole okukuuma omukulu gwe gwaleseewo era badde nsaba n'abazadde baffe baleme kuddamu kutema miti egyo tusobole okukuuma obutonde bw'ensi.